Alhamdulillah, Wajti Wizeness Mufuti Uganda, Dr. Sheikh Shabana Mubajje ne team yonna ya Uganda Muslim Council, ba senior leaders banamaze kuyigira esawa yonna tugenda kufuna obubaka bwa Wajtiibwa Secretary General Amangudala ng'amaze tujja kufuna obubaka bwa His Eminence Mufuti wa Uganda bw'anaaba ng'amaze tujja kubanga tusaala inshallah naye abakayingira abajjidde wamu ne mukama waffe His Eminence Mufuti wa Uganda mubadde Ssaabawandiisi So we thank those media houses. I think Secretary for Social Services mentioned these media houses that have been
assisting us. May Allah bless you and reward you abundantly. We thank those organizations, embassies that have been supporting, even organizations that have been supporting the Muslims to break their fast by distributing food items. And Allah rewarded them abundantly. We have embassies, I cannot mention all the embassies, like that one of Saudi Arabia, Turkey, Emirates, and other organizations that have supported, even the local ones that have supported the Muslims of Uganda. The Secretary for Social Services has mentioned most of them. We will continue to urge Muslims to remain united and God-fearing even after Ramadan. Let's continue behaving as we have been behaving during the month of Ramadan. Remain united, support Uganda Muslim Council programs, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to reach the other Ramadan, inshallah. Regarding the PDM poverty parish development model, after being explained by His Excellency the President that this money is not a loan, it is a donation to the beneficiaries of PDM and the parish. Then going for PDM is halal. We allow you to go and borrow that money. Whatever you return is within your parish. You are going to benefit it even more. So it is not halal in riba. Jagala bayoze yozo kutoka kwa mwezi wa Ramadhani. Mwebale kusiba Allah akirize. Tusasira bannafu abali mu bizibu, abali mu bifo ebyentalo ng'Abapalesitayini emuwulira battibwa buli lunaku. Bannaffe mu Sudaani balwana naye kubanga abala tebasiibye bulungi. Tusaba Allah abasaasira abataasa. Ate bo bennyini nabo babanyeeta emirembe kintu kikulu kubanga obusiraamu bino. Tusaba gavumenti zaffe nga United Nations bwe yavaayo deposition kulaga nti ebikolebwa mu Palestine bya kusaanyawo obulamu bw'abantu genocide, ffenna tubivumirire nga tulaga ensi yonna nti ekintu ekikolebwa bannaffe kintu kikyamu. Njagala tusabe twebaze ebitongole ebyambyeko okusibulula abantu mu mwezi gwa Ramadaani, era twebaza n'emikutu egy'empuliziganya egiyambyeko okuweereza pulogulaamu za Ramadaani. Ekityo ne bamasheekha abadde basomesa Abasiramu mwezi guno gwa Ramadaan. Nsaba tusigale nga tuli bumu, twogere pulogulaamu za Supreme Council era pulogulaamu nnyingi, era ababadde wano omwaka oguwedde kati ekifuzi bwe kifaanana era kijagenda okubeera nga kyeyongera okubeera ekirungi inshallah taala. Olwekyo members, those who are shouting, please can you go out? No, those ones who are shouting, security, no. Abasiramu
عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله بسم الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ab'endyoze n'abagoberezi be n'abo abajja bamugoberera okutuusa eno gye tuli okutuusa n'ensi bweriggwawo abaddu ba Allah mbakuutira nga nange bwe neekuutira tusigale okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kyamaanyi mu lwatu tukozesa okumaliriza n'okujjuuliriza
omwezi guno gw'okusiiba ogwa Ramadani era n'abeera ng'atusobozezza okuyimirira ebiro bya Ramadani n'okukola emirimu emirungi gyonna. Inna Allaha ta'ala yarda lakum thalatha, Katonda wameka okubeera nga bulijjo mumusinza nga temugatiseeko kirala kyonna. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, n'okubeera nga musigala nga muli beegatta. Ayogera n'otandika okuleekana nti swala tebalowooza nti be bamusinga okutegeera kubanga ye yategese swala. Buli nteekateeka ebaako obudde bwayo. Kakati mmwe temumanyi budde buki bwe bategese. Abategesi bamanyi nti saawa bwezi tugenda kusaala. Kakati gwoba ozze osiibye omazeeko omwezi ozze okusaala oyagala ibaada ate n'otandika okukola ebintu ebyo ebityoboola n'obusiraamu, ndowooza nti oyinza okuba toli musiraamu. Ebiseera ebimu ngenda n'endowooza nti oba eriyo abantu abambala amakanzu ne bateekako enkofiira z'obuyisiraamu naye nga si basiraamu. Kubanga omuyisiraamu ozze okusaala essaawa tezinnaba nagenda nnyo, waliwo pologulaamu otandika otya okuleekaana nti tusaale ng'olinga gwe wategese enteekateeka eno. Kale ekikolo ekyo kibadde kikyamu kityoboola, naye Mungu yasinga okumanya abantu abo abasasula ekyo ekibagwandira. Ramadan is done. There are teachings that they teach us in the whole book of Quran. We should not leave those teachings because Ramadan is done. Let us continue with the morals of Islam. Let us continue with the teaching of Islam. I know we are celebrating Eid today, but there are people who celebrate it in a different way against the teaching of Islam. I encourage you, I appeal to you to celebrate in the manner that is taught in the whole book of Quran. I also want to register my disappointment with the group of people who shouted before the Mufuti that they want to pray as if they were part of the organizers. The organizers had the time for prayer and the Mufuti was following that. Unfortunately, that group came out and did what they did. It is unfortunately, but I am tempted to believe that they may not be even Muslim. They were just putting on kanzu to pretend they are Muslim. Otherwise, if you are Muslim, you completed the whole month of Ramadan, they are preaching unity, and then you begin shouting like that. But the Almighty Allah knows what to do to those people. But in general, I wish the Muslim Ummah a happy Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze bampita Abdul Malik mpangalira gangu. Eid Mubarak. Olwaleero tuzze wano kusala ku Kampala mukadde. Alhamdulillah tumaze okusala salatul Eid. Abasiramu be Uganda bonna ababaze babadde bamala okusiiba mwezi gwa Ramadani, ababadde ku tarawih mujjukire mubadde kusala tarawiya, mubadde musiibye, mubadde muzuku kaddako, mubadde mukola saddaka, mubadde muliisa ba misikini. Olwaleero olunaku y'essanyu nnyo, mutambule ku madwaliro mugende mulabe abantu abalekwa mubawe saddaka. Allah yagamba yasiba shayatani mwezi gwa Ramadhani, jukira mubadde n'empisa nga musala tarawih, musala paka sawa 4:23. Olwaleero Eid lwaki temugumikiriza Abasiramu? Why don't you be patient? Kubanga olunaku ya leero ekikulu kya Eid, Allah yagamba fas'au ila dhikrillah. After salatul Eid wabeerako kutuba okuwuliriza, naye omuntu ng'amalako salamu alaikum salamu alaikum ne mudduka ne mugenda. Ndaba abavubuka bangi muzigiti wano bali kuba bifaananyi, bayambadde mashallah, bayambadde bulungi. Naye okuyambala bulungi si imani. Jagala bwere ne imani. Omusiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikatu Jibril sahaba omwe yabuuza what is Islam? Islam nagamba imani, ihsani ne subra. Omusiraamu alina kubeera agumikiriza. Always mukulembeze wammwe Allah yabawa, Allah yakukyusa obukulembeze. Obukulembeze tosobola kwagala ku by force. Allah akola ki? Yaleeta obukulembeze. N'olwekyo mbakutira bana Uganda mubere ne patient. Mwezi gwa Ramadan muwe ekitiibwa abakulembeze bammwe, mubere n'empisa. That is a Muslim. Naye gwe tolina mpisa, wallahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bakkiriza basaala
maaso gaffe wano mu duniya olunaku y'enkomerero Allah agenda basembeza abakkiriza abagambe abazambi zammwe mwatika kuki ku mutwe era bajja basomera dhambi yammwe Allah agenda basonyiwa oba ayinza okubagamba mugende muliro n'olwekyo mutukuze nini yammwe imani yammwe ekisiibo kyammwe jjukira kugenda ku sitati tukyasiiba olwaleero idi tekikirizibwa naye enkya asobola kutandika okusiiba olunaku 6 n'afuna mpeera ya mwaka omulamba naye Abasiramu bakutiriza temwonoona kisiibo kyammwe mugenda kwonona ekisiibo kyammwe mugende ebifo birungi oba kuzanya mupiira oba kulambula balwadde okulambula maama famiri zammwe naye temugenda ebifo bibi ebifo nga bantu banywera emwenge temugenda madisco kubanga ogenda kwonona ki especially bavubuka njagala nnyo musome Qur'ani mutegeere Allah yagamba mu Qur'ani ma anzalna Qur'ana litashka illa tadhkiratan liman yakhsha Qur'ani eno twassa si kusoma busomi tukitegeere tukikolere n'olwekyo abaana battu kutegeera Qur'ani bulungi mbasaba Allah abawe subra abawe kugumikiriza mubere Basiramu maaso ga Allah yomatul qiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi abantu abo tosobola kubamanya kubanga tuli bangi lwansonga Allah yassa Qur'ani suratul munafiq abanafiki webali n'abakafiri webali mu dini yaffe Busiraamu Allah bamanyi Allah yagamba omuntu yonna mukodo aba akafuwadde jukira kasi buli omu akuba ettooki oba oli mukodo oba okafuwadde mu maaso ga Allah oba oli munanfusi oba oli munafiki n'okikola ekikola ekyo oba okafuwadde mu maaso ga Allah ayagala muntu nga agumikiriza ya Rabbi ayagala muntu agumikiriza ekikola kibadde kibi nnyo era nsaba oyo Allah agende atule bw'oba awulira message eno agezeko kukyusa empisa ezo atye Allah tatya abantu naye njagala batye Allah tabaraka wa ta'ala. My name is Abdul Malik. I stay in Gangu. I came today here to pray in Gaddafi Mosque, National Mosque, Eid al-Mubarak, and I can give message to all Muslims of Uganda, Eid al-Mubarak. You people, remember, you'll be fasting. Almost 30 days. You'll be fasting, you'll be feeding the miskin, you used to pray Tarawih, you used to be in the mosque, you used to read the Quran, Shahrul Quran. So today is Eid. Remember Allah, in Tarawih, we used to pray, Allah said He is very near. He accepted our dua. So today is Eid day. You do something good. Go out to your home, buy food, call your neighbor, non-Muslim, Muslim, call them and you eat to enjoy. That is good enjoyment on Eid day. And be patient. When your leader speaking, you can be waiting, even if what time you have to wait, be patient. That is a Muslim. Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, Malaika Jibril, when the Sahaba came and asked Malaika to Jibril, I want to know about a Muslim. He said a Muslim, you have to be patient, Iman, Ihsan. If you have that one, then you are Muslim. But if you don't have patience, you are not Muslim. You might be Muslim in this world to people, but in Allah, you are not a true believer. Because a true believer, you cannot do those things. Yeah, you have to be patient in anything and respect your leader in anywhere. Salam alaikum.